asooka bba wange tayisibwa mukamwa era nga siriddamu kukikola. Owookubiri mmange kitange. Owookusatu omuntu ammanyi mu real life n'oyo neighbor wange abasigadde ngenda bayisaamu eggaali. Hazirongwazi toli omu kwabo. Thank you. Baz mwe bavubuka mwe abali ku TikTok namwe badoni asias badoni kasasiro mumanye wawe mukoma nani gwe mulumba muli eyo ku TikTok muwe mula nemwe mulebe mwenkana nabo wenu bajja kutwale kadoni asia taliyo ba mufubutudde genda mwabaletidde n'abantu obusungu genda naye doni asia wabadde okolayo ki mu bayimbi. That's the first thing. Nga sinaba kunenya Fullfigure kwa era nenja munenya kazi Fullfigure taina kyasobola kunkola kazi Fullfigure izo kunsiba atandikirewa. Where can she start from? Era kati atisa mu aba TikTok izo solo vuma nakangu byobudde ne buziba. Let her do it. Let her try. Omanyi bagamba wobo ulianti oyina amaanyi lwana ne bewenkana nabo otegeere netuyinza kwoleseza amaanyi ku banafu tukitegera katikati oyo namuwadde miliyoni namba ate mbadde mu plannings kumwogera sente endala in case izo sente zibadde just z'aba lawyer zibadde z'aba lawyer then nga wemala nziremu ate musindikire miliyoni endala ebintu byongera ogenda maaso naye mukwano eyo miliyoni gyenkuwadde gyenkomyeko tebanzaala naawe. Nebaza omulemuzi w'ekitiibwa okukkiriza okumpaddeiro era nga nsuubiza okugondera amateeka gonna gaŋŋambye nga mpaddeiro. Twala n'omukisa guno okwebaza muganda wange, mukwano gwange, maama wange, buli kimu kyange naalongo nampadde kitono. Thank you so much. Nalongo webale bambi. Nebaza manager Farouk. Nebaza muganda wange extra z'avuddeyo wano. Nebaza taata wange omulungi anzaala. N'emikwano gyange nenna. Nebaza ekitiibwa Sebeera bakumbeererawo. N'abatabaddeewo mu kaseera kano mbeebaza mwebale kuyimirira nange mu kaseera akazibu ke mbaddemu. Saba Allah basasulemu ekisinga obulungi duniya wal akhira.